Okay, neyanza ge SPD Jennifer Flufiga n'omulabe wa Soul TV mwasuze mutya. Kasese twasuze bulungi kujjako wetugerera essaawa zino poliisi ye mu bitundu bya Rwenzori East Region wano Kasese erina abasajja babiri be baakutte olunaku lw'eggulo. Kino kyajidde SPD luvannyuma lw'abantu kukera ku poliisi ku reportinga cases zaabwe kubanga twabadde ne International Marathon wano. Ekyaviiriddeko ababbi nabo okweyongera wano ne babba piki z'abaana. So complaints zabadde nnyingi olunaku lw'eggulo after marathon okugwamu. Poliisi nekolamu ebikwekweto kubanga ababadde bafunye intelligence eragira ddala ntino waliwo abantu ababadde bateme piki spare mu bitundu by'e Nyakasanga mu Nyamwamba division. So poliisi yagenzeeyo nekwatayo abantu babiri negenda ne ku house check ne basanga mu maka g'abano abantu nga mulimu number plates zino piki nga nnyingi nnyo. So ne bazijjayo ne bakwatako abantu babiri abamu badduse abano ne babaleeta ku poliisi. So we twatukidde ku poliisi nga tuvayo mu bikwekweto bino twasanze abantu nga batuuse ku poliisi abalala baaze ku reportinga piki zaabwe zabbiddwa abantu abatanategerekeka. So poliisi yafunye complaints zino ne bakola statement ne baddayo ne babagamba bakomewo leero bachekinge ku zino number plates ze baagye mu maka g'abano abantu oba kuliko piki zaabwe then batandikirawo baagyeyo ne spare parts kubanga bano SP babadde babba zino piki ne bazitema ne baziteeka mu maduuka gano agatunda spare parts z'epiki. So waliwo abagenda mu maduuka ne bagamba ffe tetwagala ekintu nga kipya twagala second hand. So bino ebintu babadde babitunda abaana ba boda like singa omwana atomedde ekintu piki neyoyononeka mu maaso n'agenda mu dduuka n'agula ekintu naye nga si kipya naye nga second hand. So be babadde bagula bino ebintu oluusi bagula ebintu ebyabbibwa ku mapiki g'abannaabwe ne babiteeka ku piki zaabwe. Oluusi ne bagula ekintu nga kyabbiddwa ku piki kuva ng'Ekabale either Fort Portal ne bakiteeka ku piki zaabwe. So poliisi yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Katusooke tuwulire ku acting PRO wa poliisi wano mu bitundu bya Rwenzori East nga twayamu naye ku bantu bano bagenda bakolera kiki ekiddako. We managed the register two aggravated robbery of motorcycles in which motorcycle UFA 914L was stolen and vandalized, and then also motorcycle UED 480A was also recovered, vandalized. We have two suspects in custody pending investigation, and if they are found guilty, then we shall be taking them to court so that they can enforce the law. SPD oyo bamuyita Mpusa Loka is a superintendent of police yayogerera wano mu bitundu by'e Rwenzori nga yogerera police ate ze CLO mu region ya Rwenzori wano. So SPD lwe twabadde tukyali ku police twafunnyeko ku mawulire kubamu abapoliisi abatutegeezako ntino abaana babiri ababbiddwa kw'epiki bali admitted ku Kilembe St Mary's hospital wano mu Kasese municipality kubanga bakubiddwa nnyo batugambye nti no baba bakubye obunyondo ku mitwe. So ne bayambibwako abaana ba boda bannaabwe ne babatwala ku ddwaliro. So leero ku makya kuno tugenda ku ddwaliro tutuke ku bana abaana tulabe oba bali mu mbeera ki kubanga batutegeezako nti no babaleese nga babatwala mu scan mu x-ray kubakebera oba omutwe gwafunye obuzibu kubanga baba bakubye ku mitwe nga baba kuba obunyondo. So SPD ebisingako tugenda kuba tubibawo amawulire gaffe Omunyu Live n'Omunyu kusatu. Over to you. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.